Bannayuganda abatereka n'ekitabo ky'abakozi kya NSSF abawezezza emyaka 45 nga baterekedde emyaka 10 bakedde ku ofiisi z'ekitongole kya NSSF ez'enjawulo mu ggwanga okusaba okusaba kwabwe basobole okuweebwa ku nsimbi zaabwe. Abadde amanya ekifo kino tosobola kujja n'osangawo namungi w'omuntu afaananako bw'ati wabula olw'okuba nti olwaleero lwe lunaku bannayuganda lwe batandise okulaba nti beewandiisa okufuna ku nsimbi zaabwe z'ennamba zino z'olaba. Kino kiddiridde minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi okutegeeza ku Lwokuna lwa wiiki ewedde nga bwe bamaliriza okubaga ebiragiro ebirungamya ekitongole ky'ekitavu ky'abakozi ne bannayuganda okutandika okuweebwa ku ssente ze bazze batereka. With effect from Monday 7th March 2022, eligible members will now be free to apply for midterm access. Ku kitebe kya NSSF mu Kampala abantu okuva ebule n'ebweya bakuŋŋaanidde wano okwewandiisa okugyayo ensimbi zaabwe. Abamu ku betwogeddeko nabo batubuulidde ku nteekateeka ze balina mu nsimbi ze bagenda okuweebwa. I'm happy that at least now we are getting our money. We are getting to put it for better investments other than waiting for the interest rates. Makatizo nina abaana bange babiri nina essanyu olw'okuba nti babadde babagobagoba. Wabula abamu balabiddwako nga basobeddwa olw'obutamanya we batandikira okusaba ssente zaabwe. Bampereza message naye simanyi nti oba eriyo bumeka kuba bangamba babeerayo ne bakugamba message bagikuwa naye ate tomanya how. Enkya leero akulira ekitongole ky'ekitavu ky'abakozi Richard Byarugaba asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamuwulire olutudde ku Serena Hotel mu Kampala n'annyonnyola engeri bannayuganda gye bagenda okufunamu ensimbi zaabwe. Kyano esooka bayinza okukozesa USSD oba kano akasimu ak'amapeesa naye nga ali ku MTN. Akokubiri era akasimu ak'amapeesa ke bayita USSD naye nga oli ku Airtel. Byarugaba alambuludde ku mitendera gye bagenda okuyitamu okusasula abamemba ebitundu 2 ku buli 100 eby'ensimbi zaabwe. Ina ku ssente ezisinga mu miliyoni 15 abo tubagamba nti bagende ku web oba ku app. Ekyo kinaabakkiriza okufuna ssente zaabwe nga bayise mu web. Web ejja kusaba account number yo abalina obulemu bebasobola okujjayo kumpi ekitundu 5 ku buli 100. Abantu 1,174 abawezezza emyaka 45 nga babadde batereka ne NSSF be balindiridde okuweebwa ku nsimbi zaabwe singa baba bazisabye. Abantu 57 ku buli 100 abatuusizza emyaka 45 basuubira okusasula ensimbi ezitasukka bukadde 10 ate nga basobola okusasula ezisoba mu bukadde 5 bali 5 bokka mu ggwanga lyonna. Tubadde tubawa financial literacy lessons naye nga tumanyi nti abantu abasinga bwe banafuna ssente zaabwe tebeetaaga tubabuli ekiki kye baagala. Omwaka oguwedde President Yoweri Museveni yasse omukono ku tteeka erikkiriza abakozi okuweebwa ebitundu 2 ku buli 100 ku nsimbi zaabwe eziterekebwa ekitavu ky'abakozi kya NSSF kiyite midterm access. Abaana babatuukiriza ebisaanyizo bakutandika okufuna ensimbi zaabwe mu nnaku 45 zokka.